Are you single? Sebanaba kumpasa pastor. Me too. I'm kidding. Ebyo bye mwagala mugenda. Bugembe. Ayinza okuba tayagala kukola ki? Kuwasa. Ayinza okuba tayagala kuwasa. Ate n'ekyokubiri, omuntu aba n'ensonga emugaanya okuwasa. Either nga mugiraba oba etakola ki? Nsonga ki eziyinza okugaana omuntu okuwasa? Bwavu. Obwavu busobola okukulemesa ey'emu n'okubula omutuufu. N'omutuufu, omukazi omutuufu, abakazi ennaku zino bayaaye. N'okubeera ng'okyali muto tonnatuuka. Nga tonneetuuka. Tonneetuuka. Ekituufu. Oyinza okuba ng'obusajja tebukola. Toze n'ekyo. N'ekyo kikola ki? Kubanga n'omukazi ono gy'ava aba aleseeyo emmere. Nga teweesobolirako ddala. Omanyi n'okutya abakazi nayo nsonga. Pasita yayimirira mu bantu 800 n'ayogera mu bantu 10,000. Okukwana kwesigaliza ekitiibwa. Musitafah we twasomeranga nga bakutuluzako bampitirako nze ku kiwala n'entuyana. Tutuma. Ate okukwana okulema ate gombi tegulemwa. Anti omubiri gugenda eri eyakkiriza. Abandi bayira yanditumye ng'ebirala atuma nti genda ongambire omuntu oli. Nfa. Twawulira akali akayimba ka Eri Wamala akaama katono. Wala bagamba nti olumu abasumba bafuna obuzibu bw'okuwasa kubanga bw'owasa endiga zisobola okudduka. Bannange. Ate endiga bali nga zirabirako ggwe. Mpozi nga gana endiga jjukira kale kalaba pasa Bugembe nga bw'ali awo. Alina abasingo bangi abali mu kkanisa ye. Bonna balina essuubi nti osanga luliba lumu era kivala nti aba bw'ajja n'abudde ogenda okulaba akaana akali beautiful kajja katama ne kafuuyi ne ka. Ate okimanyi nti n'alina omukazi laba bikola. Nokye ngamba nti omusajja nga bw'atayagala mukazi abiseera bisinga abakazi bwe tulina si be bwe twagala naye basobola ebizibu byaffe. Nawe gw'olina si gw'oyagala ku mutima. Aleka naawe. Nawe kisayimu omukazi gw'olina kakoleka kwekaza. Si kwekaza. Omukazi gw'olina Mungu akuse embeera n'agikyusaamu. Oyo si ekiraasi yo. Kireke ekyo. Kulageko. Nkugambye bweni. Era omwina lwambeera. Ekigambo kibayita print muzigo okimanyi bwe kyatandikira. Nkugamba ebigambo bino. Olina lwambeera nti yamune yakusobola. Yasobola akasanvu kukwoleka. Bodde ku makya tafa atakola. Ngoza kwa mwaka milioni 15,200 n'obeera n'oyo. Gwe. Wabona abavuga magazi 15,200 balina abakazi banjawulo. Ndowooza mindset. Era kimukusiya abakyala baffe tubaagala mu bulungi. Ovola omukazi asobola n'okusabira oleme kugaggawala. Anti omulekawo. Anti kati wondagidde oyo. Ate waliyo abakambwe. N'ensawo ye ekola ki? Ate kati gwe amaaso gakulaga wava okulaga nti w'amaanyi. Era amwogerako omukyawa. Obwavu bwange bungamba ono we nafuna namala. Wamala. Mbeera. Ovola tubeerawo ne tudda mu oli wabeera n'omukazi emyaka 29 kati ofunye ssente omulekawo. Omusajja ebiseera bwe yafunira oli ng'obwavu bwe bumugamba yasinga. Tumwagala tugamba nti amwagala nze wange. Nzani kalataka ssente nnina. Ati kati gy'oko mugamba nti omwagala. Gamba era oyagala osigala awo Katonda aleme kukwongerako. Mwagala. Alina okweyongerako nja kweyongerako. Ati era kati kyalina okukola alina kukuloga obeera awo. Wabe bweyongerako omulekawo. Noonyeyo abalala. Era kati olina kubeera awo. Era kati weddeyo kebeera piro gy'oteekako omutwe. Muli eddagala liti. Anti sinzira wabona abakazi abataloga kati abeeru tebaloga. Anti eggali gwe baloze tosobola kutegeera. Kati owakana ofiira nawuliza n'okunkuba oluyi. Tosobola kukikkiriza. Nti ayinza okundoga. Ogenda nti abadugavu tebakola ki? Abeeru tebaloga. Yabadugavu. Kali bakutereeza. Oli mulayini. Era kwani Mungu anakusasira n'okutwa mu milioni 10. Ojo eddogo ligenda kugira iti. Limbikukeko. Bikoga bannange. Ijo omukazi nawe abitege. Awutango okulaba ebibi ebimuliko. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Ekitiibwa kya Buganda.
Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nnassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi. Endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu. So nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo. Ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awalina ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Kale kusema official njagala kubuuzaako nkwebaze gyonna gy'osobodde okubeera nga ate okola yongera okuba nga ate osubscribinga ku mukutu guno okusobola okuba nga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti. Nzikiriza mbere nga nkutegeezaako kumwe abakozesa internet, oyinza okuba oli ku TikTok, oyinza okuba oli ku Facebook, oyinza okuba oli ku YouTube. Oyagala kulaba video zaffe zino ze tukola nga internet teyeekutteemu ate nga teweddeeko. Kale kankwanjule Airtel Extreme Unlimited Internet. Airtel Extreme Unlimited Internet era ng'eyo buli mwezi ojja kusasula emitwalo 13. Era nga bagamba nti nno bw'onasasula emitwalo 13 ojja kwenjoyinga uncapped internet experience. Ate okwo tujja gattako SMSs, tujja gattako voice minutes, tujja gattako net text. Ate ng'ezo zigenda ku networks zonna. Kale ne tugamba tutya kakati okusobola okubeera nga toli connected osobola nga tutagattako mu packages zaffe ez'enjawulo. Tulina flex ne classic packages era ng'ezo zikostinga emitwalo 13 nga bwe nakutegeezezza. Kale kakati kubirako Keith ku namba y'essimu 0752 0614 okusobola okubeera nga ate bakuconnectinga essaawa eno obeere nga ate onyumirwa internet etaliimu yadde kazunga bwe kati. Eyo ne bwe tuyise unlimited Airtel Extreme Internet. Awo ogenda masuubira nga obeera connected essaawa zino. Kale kakati ono ye Solange silapu eno y'abakyala. Omukyala oba oli mu cramps, oba oli mu nsonga ofutera ofuna pain gye mutera oyita cramps. Akantu kano bw'okafuna sooka okaneenye bw'oti. Bw'omala okanyeenya kamala okuteeka obulungi, make sure that kateese bulungi. Bwe kamala okuteeka obulungi ogenda kunywa obusaanikira bugenda kubeera digestions kweziri kuno. Ogenda kunywa obusaanikira bugenda kubeera buna, ogenda kunywa emirundi 3. Togenda kuddamu kufuna weba pain wadde n'ettondo lya pain togenda kubanga ate oddamu okubanga olifuna bw'onaakozesa Solange oyo. Kale genda mu drug shops, genda mu supermarkets, genda mu pharmacies ojja kubanga ate omusangayo. Ate nawe wali ebweru w'eggwanga osobola okugenda wali bannayuganda, amaduuka ga bannayuganda abali ebweru w'eggwanga basobola okubanga bamukutuusaako oba kuba essimu munno ali e Uganda amukunoonyeze. Kugambye nti mu drug shops, mu supermarkets, mu pharmacies mwonna mwali ye Solange beera nga ate omunoonyako. Kale kaakati njala okubanga ate nkutegeezaako gwe ayagala okubanga ate otambula, njagala okubanga ate nkutegeeza nti osobola okufuna omukisa n'ogenda e Canada omwaka guno. Kaakati njala okubanga ate nkutegeeza the second global conference era ng'eno egenda kubeera on substance abuse, egenda kubeera ku addiction, egenda kubeera ku suicide, egenda kubeera ku mental resilience. Abantu abakozesa ebiragalalagala oyinza okuba nga oyina okola mu rehabs, oyinza okuba nga okola mu baana,
nga weetaaga okwongera okufuna knowledge okufaragana ku bintu bino osobola okutambula muko n'ogenda e Canada n'osobola okuba nga ate ofuna ku magezi then n'okomawo then waliwo n'abagamba nti njagala ngende enjige ate nyinza n'okufuna omukisa okulaba ekiyinza okuba nga kiddako nga ntuuse eyo kati conference eno gwe yandeetaze okuba nga ate ogyegattamu egenda kubeera nga zonna zigenda kubeera 12 ogwo 12 September paka nga 14 September 2025 kakati mwabaagala okuba nga ate mugyegattako invitation egenda kubeera ku $420 international participants kitegeeza nti ova bweru wa Canada then mwabagala oku exhibiting oba okwolesa ojja kusasula dollars zigenda beera 520 kuba ku namba ezo ez'essimu okusobola okubeera nga details zonna ozifuna nkwaniriza olunaku olwaleero it's been a while nga siri ne Musitafah naye olwaleero mulina ogamba otya sina tabu mujebale mugamba mutya batulaba bakulaba nno ssebo twebaza mukama nali wiiki zizi wasirikamu abantu no bampereza message zo tukane ku extent ankulage wano nakubira muganda wo oli seeka abantu banjigga amasimu bagabbi abantu bakunoonya n'obutambi omanyi Uganda eno erina obuzibu bumu omuntu wabulamu ennaku 2 abantu batandika okugamba gundi bamukoze bwe bati nateekayo ne post yino nga bandi bubi bannaye mbagamba nze njogedde ne muganda we naye ali bulungi yiiyo bannanga ababuuza Musitafah is fine just a same bagimubyeko bantu nga batabuse tomanyi ow'amaanyi baba balina okutawaanyamu awo ssebo oli ampeereza message basobola ngenda okola ne mu comments kitandisa okukwata ngamba kankunoonye bakubba essimu Musitafah kyasula mu nnyumba ze bamenya ababbi balina bizinesi y'obubbi esingamu emikisa yesinga emikisa kuba naye nalimu bibanda banagamba bakubye kalifomu naye nga teyali kalifomu bansinga businzi wabawulira bamanyi omulimu gwabwe ssebo naye ebisa ebisinga olumu otukana ogatta dots n'ogamba kirabika wano mu kaseera kano bwekati tolina woogattira omubbi webakubbanga omubbi otabanga omuntu kati ngo yayingira mu nyumba alisikinga naye si asinga kati gwe teberezaamu omuntu agenda n'eryato ng'ali omu n'agenda mu nnyanja n'obantu kyamulengera n'otuuka kunyala lw'otuuka nga buli gy'otunula gy'ova mazzi gy'olaga mazzi eri mazzi n'eno mazzi kati nga oli awo wakati kati oyo n'onabbali aliwo asinga okulisikinga n'ow'amazzi oba asinga ani agamba nti akikoledde emyaka aga amazzi gattabbomu nga olina kwakeera n'agenda n'akola ki nali ninyeeko ekiri eri ekyo naye maama otuuka n'obulamu waliwo akaseera olaba no nga bwe tutambula bino ebyaffe ebyensi ne wano wensiwa ne wano wenyini we tuli wano waliwo amazzi katonda asobola okugasula ne gambuka naye that is a lot of busungu katonda bw'ayinza okulaga aba asusse naye amazzi nga singa lyekyangamu katono obeera wakati wakufa ng'olabirira kulanga ne mu bbanga eyo n'obbanga naye wazibu ate omwagalayo ne mu bbanga wa ttabbu lwakubanda ekinyonyi ky'omu bbanga kale lwakuba ennyonyi ekwata omuliro naye ate kisita omukisa gw'okulabika mungi buli omu eyo gy'asinga okwoleseza amaalo era omulala okulaba amaalo go bulungi mulinyise ku nnyonyi ennyonyi muganda wange yeesigaliza ekitiibwa buli omu emukwata bibye ogamba otya sina tabu tomanyi nze mbaako ssaawa 4 ennaku zino nkulengera sikulengera mulaale nkulengera n'essaha tuko twadde ku nalukoola sizoni eno obirabye otya akalulu okalabye otya gwe mu ndaba eyo buli omu alina lwakati ennaku zino ate wafuuka muwagizi kati simanyi oba onampa endowooza gye ndagala endowooza ate endowooza ebaawo endowooza tebula nawe kenyini atali muwagizi osobola ogiraba tusobola olaba ow'amaanyi oba omala kuwagira okulaba ow'amaanyi anaye kakati omuwagizi alina bye yeerekerayo nti singa tuba tuli wano sigamba nti bwe kiri singa tuba tuli wano nga waliwo abantu babiri abakuŋŋaanyiza abantu n'olaba abantu nga bajja omu ne batula wali mu nsonda ne babulawo abantu 100 n'olaba emmotoka nga zisomba abantu zibaleka wali ku kkubo ne babujja ne bakuŋŋaana ne babira 3 naye nga wagirawo abantu 3
oba wangiza oyinza obutaba na busobozi bugamba nti aboono wadde babadde 100 bo babadde bajja omu mpaka bwe baaweze naye aboono wadde babadde 3 bonayo mmotoka ebaleeta obusobozi obuyinza obutaba nabo osobola obutaba nabo naye omutwe akaluka ekawempe lali zonna yesisanze mu kkubo asaba alinzira njirabye ku ssimu naye nga luswa bandi luswa nsereko ani omulala ono ye in fact owagundi yesimulabangako kulaali owa CP yagambye nti yagenda mu kampeyini n'afunamu obuzibu yalwala yafunamu ekisujja oyo ono omunene bw'ati oyo mutaani w'obote oyo yeezira wali debate niwomuyita nti wano waliwo debate ayambalirawo najja yalabi wamunene gaali naye esajja livudde walino yajja oyo akalinabe yajja anoonya nga mungi bw'ati alinga ekizimbe nze simulabangako mu kunoonya akalulu okalulu simulabako n'abantu b'ekawempe bamwebuuza yewamatuse simulabangako wantu wonna nze nsose mulabako olumu omusajja omwini nadde ngisooka nsogoloza nti balagadi nagenza okanga obadde tulabanga ku muntu mungi bw'ati wakoma ku syo yalagadi nga olubuto lwekiiseemu eruti naye amulabira mu kanzu amulabira mu kanzu naye nga olubuto lwekiiseemu bweruti ninga bana tono yavuddewa nga manyira gadi yayambadde kanzu naye teyaliye mwana yagamba bannaye twakamala okufiira omubaka ali tulonda omulwadde banna olw'okuba mungi mugamba sinikira muli ebinnyo omusajja ye mungi wano mbeera kyeza nnungi embeera nnungi okumusalako obulago olina kuba na mashini ney'emiti naye mboleeta ejjambiya tegujjaako abo nawe naye bali abasinga batuyambako buyambi tuwa vibe niye akalulu nawe okalaba kyawedde eddaka kalifaagana gaakatwala eyeddi nalabadde gundi ya kalifa laleeyi kosajjo nze nagiraba kosajjo nayimbirayimbiramu kawa abantu era abantu bagadde kalifa nno abantu baali balowooza kalifa taasobole naye kalifa ajja kukwata ekifo ekyewunyisa abantu baagalidde eddala kalifa gamba abayimbidde kubanze bwentuka wenengera kulala ye aba ayimba nanti of course naye n'okuyimba amanyiimu amanyidde eddala actually saamanyiimu kakati bw'abanga amanyi okuyimba ng'ate n'abantu nnyimba ziba zimanyi ate abantu basinga bagamba yeemu ku nsonga ezifudde kalifa ow'enjawulo endongo ye yakuba nnyo ekawempe awo ekitegeeza ni mu paalamenti agenda gikuba mu paalamenti ajja kutwala bigambo naye endongo yeyinza omutwala mu paalamenti abantu bamwagala nnyo ekikulu mbale nga nakyo olina okukola bweba ndongo yekuluteyo oba otuuka mu kuyimba si wekiri bwegaba amagezi ng'otuuka kukola byamagezi kati ndongo nganda ate ye mutwalayo ate atuuka eri akola ebirala biba bigatta eba tebigatta so ebbanga lyolabidde kalifa ng'akuba campaign tomutegedde ayimba buyimbi era agenda nayimbiramu abantu be neyetambulira gwolaba alina byabagamba bakolera nga ki yeesiye nnyo ku nsonga y'abavubuka ng'agenda bbawo emirimu agenda kukyusa obulamu bwabwe of course ng'omubaka wa paalamenti asobola obbalobingira asobola obbateeseza bingi ate omubaka tateeseza kawempe yokka naye asobola oteeseza abantu be era ekirowoozo ekiyitamu kiba kiyamba nsi yonna teri tteeka lifufumya lya kawempe si wekiri naye asobola okugenda mu lukiiko budget committee n'ateekayo ezimu ku nguudo zaabwe bingi byasobola okukola ate era asobola obingira abavubuka b'eggwanga bonna ate twagala ng'akolera kawempe ye mulonzi eri ensi yonna sooka ogikole ki sooka ogireke olage kyogenda okukolera kawempe ekulonze ate gwe omumya byakukolera nsi uganda yonna temulonze so kuggwe toli musanyufu toli mumativu atalina nsonga emumatiza nawe kwenyi toli mumativu wakyonga kendowoozayo sijjike kaka agatikwekyokaa tolaba kituufu ekituufu nkiraba nti kalifa nze nekye nali musuubiramu andisprove nze nti kinti awangudde nti asobola obbeera omubaka ensonga yinza ba si kuwangula naye obusobozi abulina ekirungi atulinde abeekawempe kaddisi kalwakumeka koosa nkya kalwakuna siwekoosa enkya ogenda kukalaba kagenda kunyoka akondaku zino luli gundi yasonyiwa abanuupuli abakuba poliisi nejjaati nejjera teyabakubye
Nejo twabaddeyo mboko. Bakyogerako ekyo ne kivaawo ndoza twavaawo awo. Level y'okkuba abantu emiggo twagivaako. Anejera gijja kkaaba mu kalulu yakubalaawo. Ojja kulaba era bajja emiggo gijja kkaaba bajja basiba. Kyo mu bufunze musajja wo Nalukolo omulaba nga akatutta kawulu. Dda! Linda kulayira. Biki ebimufudde ow'enjawulo? Okola w'amaanyi ssebo. Ebirowoozo eby'amaanyi nnyo. Nnyo ne profile agiina. Ate nabo mbagamba nalabye Luswanga agamba nti abantu abajja ku kampeyini ya Nalukoola baagala kulaba ku bayimbi ne pulezidenti yali muyimbi. Kale ate abajja ku yiye. Takola yali ku ddo tuddo. Kubanga olowoozanga bw'oti. Yesu ebyolya bagendayo kuyimba kulaba abayimbi. Ku yiye kyekyo twalayo abantu. Takola. Ye talina laale. Kati we mujje mu ssaako. Kati ebyalaale tabikola ki? Tabisobola. Tabitegi. Okuyisibwa kwandibadde n'okubitegeera tabikola ki? Bata nakole wadde ne laale ennema. Ate gwe kugamba tujjako hadiisi za laale. Sebo tongamba bintu ebya kisirusiru awo naawe. Takolangayo ku laale. Ate yakunnyonnyola ebya laale. Otandise bya mugumba kugaba ddagala lya luzaala ate. Ngamba omuntu ali mu laale. Tongamba obagaba butimba. Kati yalinga abagaba obutimba. Bakola batya? Eyo ddo tuddo. Ngamba ebintu ebya. Boza abo butimba bagaba ddo tuddo. Kati byo ngamba abo. Ate ko ngamba mbulire ebyalaale. Ngamba abantu bakisirusiru abo. Ngo ngatakolangayo kulaale. Nemu. Nalo bagamba alina amaanyi ku ground yawo. Alaika ali ku budget abateno field work ya kugaba butimba. Bebe byali ddo. Ati byali kubadda kunnyonnyola ebyo. Ebyaddo tuddo kwa byabikola ki? Abitegera bibaddemu okumala ebbanga. Kubanga ne mukama we yali akyaliwo. Ngera bagenda agamba bagenda ddo ki? Ddo tuddo. Ambulance kati yafuuka maika. Sitemanyi kyotegeeza. Ambulance ndabo yo mwami gyatambuliramu. Of course ebyemu ku bisuubizo bya Nakawempe nti munonde ambulance eddemu amafuta eddemu okukola emirimu gyayo nga bwe yagikolanga. Mbuuza. Ambulance luswa gyatambuliramu. Because kyekimu ku bisuubizo bya Nakawempe. Nti alina kutambulira mu ambulance. Nti ambulance bwe bamulonda agenda kufuna amafuta. Banna. Ekibuzo kyenkubuuza okiddamu bulala. Amafuta gabaamu. Ne mu muloka mulimu amafuta. Ne gaggwamu. Musitafah n'okuggwamu gaggwamu. Kyembuuza. Kanyuga. Amafuta mwe gali ne gaggwamu. Nfunira ku mazzi. Onzise. Nedda sse omusawo leero. Oli wajja ne basalamu akantu. Leero nange sigenda kukkiriza. Ambulance amafuta mwe gali ne gaggwamu. Kale kikole. Kirala. Kikole. Ambulance ekola ki? Mwera amafuta kati mwegali ne gaggwamu katwetaaga Luswa alondebwe ambulance ebe n'amafuta. Kyembuuza. Ambulance sigana kuba n'amafuta. Ne ambulance yafuuka maika. Nze buli ndaba Luswa mwabeera. Obuzibu bwa Luswa kutambulira mu ambulance. Ambulance omanyi mugaso gwayo. Kutwala abalwadde. Neba ne driver. Ye driver waayo? Awo nkitegedde. Eyo kati motoka y'entono ya buyonjo tekyali ambulance. Era bwe bamuyita gyajjiramu. Era nze banga mbale ngenda nyogera kuwakana ujiko olweza nnyo abasiru. Era bali mayogera ganti naawe omulaba. Eyo gyatambuliramu. Kubanga byemu ku bintu omugenzi byaleka jjukira Luswa ali nnyo okulegasa ya Seggirinya. Seggirinya ekyo kigenda ekyo kyamuntamya nnonzi awo kubeera kulegasa ya Seggirinya yeetya. Well, the moment wogamba nti omufa kusinga amaanyi kuba toyina makulu. Oba toyina. Kwanza buli we muwulira nsinga mulabako ku TikTok ng'asaba obululu. Naye Seggirinya abasabira nnyo ku TikTok. Seggirinya afuuka Seggirinya. Seggirinya awummula dda. Ate nabyo abaana abamu bali eri ku movement. Bannaye kiri mu baana ba Seggirinya. Nalukoola yayinako abaana. Luswa naye ayinako. NRM naye yafunyeeko. NRM namulabe luli. Lwakwa ne Seggirinya akasajja katono kanywera mitala wa migga. Naye anko. Kampeyini yonna agyetoolodde. Kale nalabye bayiba ekyo kibakola kikyamu. Omwana yatuuse okuba okugenda mu kamera oyo nga ndaba ng'omuto. Aliwa. Aba movement wakuyisa campaign. Wow. Ye muto.
naye ndowooza yadde alina okujja osoosowaza ensonga. Batugamba omuto ne ku mawulire bamubikkako bati. Si mukola. Ekyo kituufu. Naye ndowooza NRM engeri gye bali nti bakulembedde bo basobola okukwata mu bintu. Nawe okimanyi si ki? Ekyo si kirungi. Kwata otukavalinga amawulire batugamba nti omwana omuto mukole eki? Mubikkeko face. Mubikkeko face. Temuli identity ye. Awo kiba kitya. Naye ne wamateeka we gato. Mateeka nnyumba ya Nabbubi ekwata munafu. Walabe ku nnyumba ya Nabbubi? Ngimanyi. Tosobola kusangamu kiyenje nga kiremeddemu. Osangamu biwukawuka obutonotono biki ebyo bye bibeeramu. Kati amateeka we gato tegalina buzibu. Tebalina buzibu. Tebalina. Mateeka we gato. Omunafu gakufiirako. Ebyo nno byonna bwebityo bwebiri tugenda ndooza kulinda kalulu ka Lwakuna. Biki ebisinza okukunyumira mu kalulu kano nga tumaliriza? Mu kalulu. Nakalulu abantu babaddewo bawuliriza maye abantu bo bajja ne bakola ki? Ne bawuliriza. Yes. Then basigaza judgment yaabwe. Babaddewo ne poliisi yasooka neragamu obuzaale naye ati kulasi tebadde cooperative. Omanyi I give credit where it's due. Okusooka neragamu obuzoole then kulasi teyisiza bubi bantu. Abantu beeyagadde. Ati awo katulinde balonzi. Naye nga yiyo campaign mwalimu bali abasooka battawa naye ndowooza amala buli omu n'atuula ku mmeeza nekikola ki. Nolala ezisembyo tezibadde mbi. Kale ebyo nno weebityo bwebiri. Owaayi walabeko ku Pastor Bugembe n'omuwala atambulirako abantu balina ekibuuzo kyabwe. Naye Pastor Bugembe yawasa ddi okubeera nga tumusibaasibangako abawala ono najja ne tumusibako oli najja ne tumusibako. Bugembe one asobola kuba tayagala kuwasa. Oyo mwana mugambe tageeza. Bugembe ayinza okuba tayagala kukola ki? Kuwasa. Ayinza okuba tayagala kuwasa. Ate n'ekyokubiri omuntu aba n'ensonga emugaanya okuwasa. Either nga mugiraba oba etakola ki? Nsonga ki eziyinza okugaana omuntu okuwasa? Bwavu. Awo si mwavu. Kubulwa mutuufu. Kale eri 50-50. Ensonga ziriwo eziti. Tutunuulira nsonga eziyinza olemesa mu Pastor Bugembe okuwasa. Kati tuve ku Bugembe. Tugende ku gundi. Let us be general. Ku musajja yenna. Yes. Ensonga eziyinza olobera omusajja yenna okufuna omukazi. Nze manyi obwavu busobola okukola ki? Omusajja omwavu bannaaki. Otuuka omukazi nga nekyomwagaza tekikyali kutambula. Bene endala ki? Obwavu busobola okukulemesa ey'emu. N'okubula omutuufu. N'omutuufu, omukazi omutuufu abakazi ennaku zino bayaaye. N'okubeera ng'okyali muto tonnatuuka. Nga tonneetuuka. Tonneetuuka. Ekituufu. Oyinza okuba ng'obusajja tebukola. Mpozi n'ekyo. N'ekyo kikola ki? Kubanga n'omukazi eno gy'ava baleseeyo emmere. Nga teweesobolirako ddala. Kwa kati ffe bwe tuba tutunuulira ensonga bw'ogireeta nti sayimu kiki ffe tugikuggyako tununza ku bantu bonna nti ddala kiki kyekisinza olulobera omuntu. Factories eziyinza okutuusa omuntu myaka 80 atannabakola ki? Ye wekina naba taliwasa. Naba taliwasa. Kale yabulamu. Naye kati tuli wano ba 35. Kakati ayinza okuba nga ziri ensonga tukomye ku mmeka? Omwavu tanafuna muntu mutuufu atanneetuuka animal tezikola. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.
musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gwokuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku +971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamria Port Edeira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Zimu ku nsonga eziyinza okukola okulemesa omusajja okuba n'omukazi. Tunula eno nze nkugamba teekako disikire yimu bya Musitafah. Naye njagala mbobe ng'otunudde eno saagala kunyumiza muntu ng'oli eri kubitakukwatako. Maama w'okutta nti wazibu omukko nawe oli musumba. Ate nze yasiibye Pozi wasiibye owange nze mbadde nga kuleetedde ani saala kunywa nzekka. ate onsiibulule gwe ate mungu ajja kutirako duwe yakamulali tuzimba busiraamu obuzimbulula gwobukatuliki bwonga tetunnabukwata. Pozi bw'osiiba tonywerako ddala yadde kwegatta yadde ki iba ne waliwo akantu kegundi seekaani ono wa gundi owa gospel live abeera nnyo ku gospel live owe Madiina. banange yaani nalabe na posti yeddi kosajjo yagamba mbu singa kati Sheikh Kasim nti singa obadde ku makya olina omukyala eswala nejja alla ng'obadde okyalina obadde oli eswala nejja Mungu n'akusaasira n'owanika singa Katonda akubaamu kiba kifu Osiramu bukambwemu nnyo nnyo. bukambwe ddala. Kakati mbadde nkunyonnyola ebintu ebiyinza okulemesa omuntu okola nti wataba mwavu simanyi bwa musajja mwavu oyo pasa Katonda amusaasidde emyaka pasa anaatera okuba olwana omutuufu yabuze kisoboka amaanyi ate nze ali omusajja nyinza atabali obuzibu kati ya just assuming kubanga ddala obuzibu bw'amaanyi buli bwe buti ffe tulina ekirowoozo nti omusumba paka nga amaze kuwasa takombako kati bwetwantegeredde amaanyi ge nga waliwo obwana obwayitayo ne buleeta lipooti kuba bye baabikolanga edda ng'ekivuka ky'okukyalo kirawo tekinyega buwala nga mukiseetingira obuwala omuntu nekireeta lipoota omwana aleeta lipooti nti natuuse eri twebase bwebase oba n'aleeta lipooti nti katanzite waliwo n'ekirala nga musukkulumu nnyo nga munenemu oluusi kale kisobola okujja naye ate ekyo oluusi nagga abakazi bali adigestable ekyo si nsonga nnyo ekirwawo okulema. Waliwo omuntu time n'otuuka nga buli gy'ogenda bakukubira ndulu n'ogamba naye nze wanadda era afuna gwafunza omanya abakazi abo baagala kulaga nti balemereddwa kyenabaagalako abakazi balwawo tayagala nnyo okulaga nti alemereddwa okulemerwayo noona era olaba omukazi akulaze nti alemereddwa omanya kiganye omanya kikoze kiganye omanya ate gwe oli mulala fayiro ye nnene omukazi n'alaga nti alemereddwa n'awanika n'agamba ow'ekitiibwa ssebo mbadde ensaba tukireke oba wakulirawa mu kigo obeera ono obeera kubanga nga nti mu kigo yayinza oba omunene engeri gy'atakolaakola bayinza bakumerusa nga bano abantu b'ekawanda ebina by'ekawanda kubanga nze nga nti ow'omu kigo engeri gy'atakolaakola yayinza okuba omuki nga yakeeranga bukeezi n'atuula awo neegejjera mpulira kati awo tugaseko ensonga ziweze 5
kakati mwezi ensonga kakati mwe tulina tusunsula kubanga ojjamu ezo sente ayina emyaka nti ejakoze ejatuuse omutuufu tayinza kubula n'ekyebinanke ekyomutuufu kisigale wali ekyomutuufu kisigale wali tusigaza ensonga engeri pasa gye yabonaabona ennyo mu buto asobola nga ayagala omukazi amulabirira amufaako nga tannamukola ki tusigazaawo ensonga 3 ekiba nga omutuufu kiyinza okuba omutuufu yatannakola eyokubiri ayinza okuba nga amaanyi maki ago sina ngeri pasta gye nkuwolereza anti ye kati ye amanyi go sina ngeri gye ntandika ebajja mutaaginga ye yerondemu akamaanyi wa wakola ki kuleka nga waliwo ayinza okututaasiza pasta n'agamba nti bannaye nze nayitayokko kaakati ekirala naye mukama yeebazibwe ekyo nakyo kifu nebiri si bituufu nsala kisembeza ekyo ku pasta n'ekiri nabyo si bituufu ye kati yajja okulondamu n'agamba nti eno y'ensonga entuufu yasa akolingeko oba tayagala nakyo tukiteekeko babuyita bate bano abalina obubiri Aphrodite oyo omanyi n'okutya abakazi nayo nsonga pasita emirira mu bantu 8 n'ayogera mu bantu 10 okukwana kwesigaliza ekitiibwa Musitafah we twasomeranga nga bakutunuzako bampitirako nze ku kiwala n'entuyana tutuma anti okukwana okulema ate gombi tegulemwa anti omubiri gugenda eri eyakkiriza abandi bayira yanditumye ng'ebirala atuma nti genda ogambire omuntu oli nfa twawulira akali akayimba ka eri wamala akaama katono iwali okyalina mu kyalo wabiwulira ebyo oba mwaziwulirizanga mu kyalo nga tezaatuuka affe Kampala lediyo zisookawa Kampala muleka mwamugiramu ku firimbi nevuga misinde kuyingira Kampala ono kati oba wakajja olina omutegeera era Suuna Beni kati yamukoze eki amutegedde kati mugezi oyo kati yebuuzibwa nako kye baamukoze ate abo nali nsibye sente naye nga za mu kkooti saasiba za kuteeseganya nga sente ozisibye kuki Suuna Beni bwawangula akati gwawedde 0-0 so twali tukyannyonnyola ku nsonga za pasita ndi kati awo ye kati ensonga nzize nsobola okugamba yalondemu eki kosoboza nti esente ziriisa omukazi zibula awo alondemu ensonga eki wala bagamba nti olumu abasumba bafuna obuzibu bw'okuwasa kubanga bw'owasa endiga zisobola okudduka bannange ate endiga bali nga zirabiraku ggwe mpozi ngagana endiga kalekala apasa Bugembe nga bwali awo alina basingo bangi abali mu kkanisa ye bonna balina essuubi nti osanga luliba lumu era kivala nti aba bwajja n'abudde ogenda okulaba akaana akali beautiful kajja katama ne kafuuyi ate okimanyi nti n'alina omukazi raba bikola kali gwe olina omukazi mulina mukyala mulungi bwati ate kwotadde okwenda okufa aba naawe nakwendako tiraga kwenda kunze omanyi obanga oyagala okulaba ebyama by'abantu leiraana ebifo ebyo tovulaba omwana akulidde ku gundi owali loogi n'omwana akulidde owali essabo omugenda mpola aba alina ebyama bingi va ku bino ebyakatisi byayasama omwana akulidde owali loogi akulidde ku ssabo owaloogi aba ali awagenda okulaba neiba gyasotya ayingira nga afuluma nagira nti oli si kansala w'egiini olwo n'amulaba kati n'essabo weri waliwo abajja ekiro kati obanga okulidde ku loogi oba ku ssabo oba n'ebyama by'abantu biyitirivu nnyo pulira okitegeera ssebo kati gani pasitawo nze butawasa mundabayo mpozi nga muyinza omusibako ennyo akakugawe mumanyi omulemera ku muntu n'afunayo owokwekwasa kati awo omuntu n'abuuza muntu kigamba nembuuza waliwo akutumye abantu gye bali babuuza ebibuuzo byabwe oba weebase ekiro
Fumu Vandem so. Andi kati awo Uganda tuwali. Amanyi azo kwanda wakola ki? Osobola obbeera awo ng'omuntu yenna ng'omuntu omulamu era n'owulira nga Fumu Vandem so buli omu abuuza awo wasinga nno olumya abantu obwo. Kakati ate omuntu abakazi baagala nnyo omuntu alina akasente. Omukazi wakwagala ng'oli munaku olina okwebaza ennyo Katonda. Ate era kizibu nnyo okwagala ng'oli munaku. Omanyi omukazi obalaba abakazi kyangu nnyo okwagala ng'oli mukodo. Ate kizibu nnyo okwagala ng'oli mwavu. Omukazi kyangu okwagala ng'oli mukodo? Kyangu nnyo. Ate kizibu okwagala ng'oli mwavu. Oyimanyi nti abo bonna abatalina kyabafunako. Bonna batalina kyakola kyabafunako. Omukodo n'omwavu. Naye omukodo akimanyi nti amummye bummi. Ono omugagga abamanyi abaalimu n'essuubi agabali bwolo alikola ki? Aliyiga okugaba. Aliyiga okugaba. Lusasola n'omuloga n'agenda n'afuna kamuweebwa. Nja kugenda ewa maama abeeko kyampa. Kuba kyayiya akirabawo. Kakati gwe omwavu ali talina wakwagalira. Kuba n'essuubi aba takola ki? Talina lyafuna. Talaba waabwe oli muyambira. Kakati awo mukazi kyangu nnyo okwagala ng'oli mukodo era gwe beera n'akasenteko. Twaba buli omu agamba oli mugumu naye gwe beera n'akaki? N'akasenteko. Era ogenda kubaagala. Kasamba nako. Gwe okumireko ssente togita. Beera ne ssente beera n'ebikula bisa nti ssente yo girina. Baasi bagenda kujja. Oli agamba ayinza oba bulijjo baataziwa bo tebamanyi ngeri ya nkwata ya musajja. Gwe n'oba oli awo nga weekulya kisaazisaazi gwe beera n'akasenteko. Wategeerera nti ekirwadde ekikuluma tekiwona. Ng'obiyo omaze obbitwala. Naye kati gwe kizibu kubeera nga tolina kogambye nti kogattiramu nti kanjire. Omukazi sente asobola n'okuba nazira n'otazimuwa. Naye yaba mugumu okufa. Aleka kasooka amaliza bizinensi gy'ali kajja kukola. Basajja si baakupapira. Kiraka bye yasookamu baali bayayenze kangumiikirize. Kati musajjawo ne watawasa kasita balaba wasa abireke. Naye ate era si kyatteeka omuntu osobola obbeerawo nga tuwasizza. Kale ekisoboka n'ozaala mu basajja banno nakyo kisoboka naye. Andi era bw'otawasa kitegeeza nti n'okuzaala oba okwesonyi. Nga ye bwali omusumba tali nga ffe. Kisoboka nakyo. Naye nga zezo ensonga ezisobola okukolayo okulemesa omuntu okuwasa. Kati ajja nnoonyamu entuufu agireko waati. Ye entuufu agimanyi. Naye akazi k'amaanyi. Twalabyeko. K'amaanyi? Era ninzo musumba nkamwagaliza. Oba okamukwanire. Kamukwanire wakitakakwana. Kubanga kati gwe ninzo si asosogo okugira omulinkingako. Ewone gwe bamulagako awo mukazi n'avaayo ne yeegaana. Naye byonna nga naba bayisa bivvulu. Oyo si wakuwasa. Ng'ezo ensonga tezinnakolwako ezo. Ate kati basingaekukola nnyo ku bbiri eno ey'amaanyi n'ey'abano. N'amaanyi tulina kojja kagatto. Ate bano kati kale gwe kojja kagatto awokozeeko. Ate ensonga ey'abano. Kwa ati naye kati wayinza okuba nga ensonga ezo bbiri ze ki? Omusajja yandiwasizza ku myaka ng'emeka obufumbo munyumira. Omuntu ku myaka gyonna awasa. Naye mituufu. Teri myaka mituufu. Bw'odi ggwanga gy'olina nti omuntu kwategeerera. Aweze 18. Ate ebintu ebimu oba obimanyi era n'obibuuza. Naye kennyini okimanyi nti omuntu ku myaka 18 tumusuubira okukola ki? Aba akyasoma mu standard asoma kati ate atategeera agenda kuddamu ate ebibuuzo. Gwe kyoba omanya ku myaka 18 tukusuubira okukola ki? Kati wano gino emyaka egyeyongerako 3 kati 4 tukusuubira okuba nga otegeera ddala oba mbirowoozo ebyaki? Ebyekito. Ebyekikulu oli myaka gyo bwannabbi. Kyebagamba nti fool at 40 is a fool forever. Okitegedde?
bowezaaga ng'okyali mutta tuba tukuta toliwona ekirwadde ekikuluma kikulu oyo abakookolo era tukalidde batunoonye tukuziika kali omuntu okuwasa tokoliko myaka gw'owulira nga amagezi gakoze ki wegajjira nga weekwatiramu obulamu bweyongerayo ng'ebintu bitambula kuba amagezi tegalinga mabeere nti galina emyaka kwegamerera okumi na munana tuba kusuubira otutegeera ogaana bugaanyi eri abagaana deliberate n'agaana naye ffe tuba tukusuubira okukolayo oli n'agaana okutegeera eri abagaana ebyo nno bwe bityo bwe biri ndi ne Musitafah wesibadde emboozi kyesinza okunyumira gwe wesibadde emboozi kyesinza okukwatako ne waffe mu social life ano nalaba Suuna Beni ye nane omulala gundi mwamuvaako ye kati simwamukakkanya tetulina kyetwamukola twamuwummula yatiisatiisa nti agenda fulumya ebyama nga bamuvumye ne bamuvuma n'atabifulumya kati oba omwagaza aki ekirala ye kati twamuvaako yawummula yategeera waagwa simanyi yategeera simanyi yategeera Suuna Beni omukazi yamuwadde ennyumba bamuddiza ekyapa ky'omukyala ne bamuwadde naye ettaka era nambwa esaa yonna atandika kuzimba ekyo nali mugana tasobola kuwangula nze nali njagala kugende mu kkooti banyuka esseke ani gwali ogamba tasobola kuwangula Suuna emusango yayinza oba gwali muzibu gwa kuwangula tebatabaguza bweru wa kkooti yali annyukanga musomesa era yamuwa amagezi ate nera tebamuwa amagezi ono ate ono kamuga bamutiisatiisa bamugamba nti gwagenda single fiiro amugambye walukaga agenda kubbamu oluyimba n'alyoka atya n'atiitiira ng'alaba kampuni ye egenda gy'atobedde n'atya walukaga ayimba ta kiwugulu n'ati bamutiisatiisa budde era singa yalemerako bali bajja ne kati Suuna yayize eki yategedde ekibuga Kampala si bizimbe omanyi sobe ekibuga kino kyagenda mpola Kampala tomuleetako maanyi kubanga oba wakajja oli Suuna yali akajja alaba nnamba ayo nga mata ng'alaba anyirira ne kati anyirira anyirira gwe niyogera ng'otudde mu kamera nti nnamba ayo anyirira okufa mwana muddugavu mulungi alabika bulungi nati mbadde nkunyumiza ebigambo byabategeera n'alaba ng'omukazi ki Musitafah olumu osukka nze nkugamba omanyi kankubulira ekintu kimu Sayimu abantu abasinga tulina abakazi nga si be twagala naye ng'obusobozi bwaffe bukoma ng'omukyalo oyo gw'olina nga si gw'oyagala naye nga obusobozi bukoma ku oyo gw'osobola okufuna mu kaseera ako y'oyo kyoba basajja balinaga nti mukyala wange yamanyi ennaku yange kiregezo omulala tajja gisobola n'abakazi engombe ekola ku basajja wakati ekola ne mu bakazi abakazi talina kirasi ye kasita abaako omusajja kyamwegombye kuba gwe buli omu bamwegombako byanjawulo ali ku bigere asobola omwegombako akabina ate w'emmotoka n'amwegombako amaaso kati emikisa ye gikola ki lwekye ŋŋamba nti omusajja nga bw'atayagala mukazi abiseera bisinga abakazi bwe tulina si be bwe twagala naye basobola ebizibu byaffe nawe gw'olina si gw'oyagala ku mutima aleka naawe nawe Sayimu omukazi gw'olina kakoleka kwekaza si kwekaza omukazi gw'olina Mungu akuse embeera n'agikyusaamu oyo si ekirasi yo kireke ekyo kulageko nkugambye bwe era omwina lwambeera ekigambo kibaita printi muzigo okimanyi gwe kyatandikira nkugamba ebigambo bino olina lwambeera nti yamune yakusobola yasobola akasanvu kukwoleka bodde oboddize ku makya tafaalawola gweosobola kuba mwoka miliyoni 152 n'obeera n'oyo gwe sobola bonna abavuga mugazi 152 balina abakazi banjawulo
ndowooza mindset. Era abantu gye balinga bakyala baffe tubaagala mu bulungi. Kyovula omukazi asobola n'okusabira oleme kugaggawala. Anti omulekawo. Ogula emmotoka ya kikumi mwata n'ogamba naye. Abadde mu yabiri ngadda ku makya. Kati kabuze eno. Ate ntuuzeemu ono maama Jida. Kigani naawe kenyini oli ku butebe buki? Ani? Obuyiniko obw'amaanyi. Nedda ssebo. Nja kukuwayo obudde nkukyaze. Era saba Mungu. Anti kati wondagidde oyo. Ate waliyo abakambwe. N'ensawo yeekola ki? Ate kati gwe amaaso gakulaga obava okulaga nti w'amaanyi. Era amwogerako omukyawa. Obwavu bwange bungamba ono we nafuna namala. Wamala. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge. Era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Okola tubeerawo ne tudda oli wabeera n'omukazi emyaka 29 kati ofunye ssente omulekawo. Omusajja ebiseera bwe yafunira oli ng'obwavu bwe bumugamba yasinga. Tumwagala tugana nti amwagala nze wange. Zani kanataka sente nini? Ati kati joko mugamba nti omwagala. Gamba era oyagala osigala awo ndaleme kukwongerako. Mwagala. Alina okweyongera nja kweyongerako. Ati wana era kati alina okukola. Alina kukuloga obeera awo. Waye bweyongerako omulekawo. Noonyeyo abalala. Era kati olina kubeera awo. Era kati weddeyo kebeera piro gy'oteekako omutwe. Muli eddagala liti. Anti sinzira wabona abakazi abataloga kati abeeru tebaloga. Anti eggayi tugogo baloze tusobola ategeera kati owakana ofiira nawe oyinza n'okunkuba oluyi. Tosobola kukikkiriza. Nti ayinza okundoga. Ogenda nti abaddugavu tebakola ki? Abeeru tebaloga. Y'abaddugavu. Kali gwe baakutereeza oli mu layini. Era kwano Mungu anakusasira n'okutuma mu milioni 10. Ojo eddogo ligenda kugira iti. Limbikukeko. Bikoga bannange. Ijo omukazi nawe abitege. Awurango okulaba ebibi ebimuliko. Oyo tomwagala mbeere mukwagaza kati mbeere kukaka. Enjogera ya kinakusa. Nedda. Musitafah. Mvugayo gwe mukazi w'omulaba. Toli mu yadda akamwagala naye mbeere yekwagaza. Leka naawe. Mbeere mukukakako. Mbeera ki? Musitafah nze sente ninamu. Ati gwe zoyo lanto olinamu era zisobola oyo. Tewerijja ku bantu b'abantu abalala. Emmotoka bajja gikusaba mu tuliipu. Eno. Kale abantu baleke gwe kigaye nti tokola ki? Omwana n'agamba njagala milioni tufune milioni 3 tiketi yo neyange mu America 15 nga 2 nga gagudde wali. Ate oba toze ku bigere. Oyo gwoga nti omwagala mbeera ye mukwagaza. Era togamba nti omwagamba obusobozi bwange bukola ki? Mwagala nze wange. Ati mbeera ye kaka. Ndi mu kkomera lya mbeera. Kati gwe oli awolowooza nti yasinga okuba lutambula. Kati njagala wiiki ejja. Ongaye tetugenda kukola interview oli mu America toba onodda n'omuddira. Lwaki? Oyo. Lwaki Musitafah tomwa ku kifaananyi kya mukyala n'alabako? Era awo wennyini kakati kankubuuza. Akatulaba ayagala ggwe. Gw'osinga obulungi. Ye ate lwaki ali abanjagala? Anti alina kyakwagalako. Ki? Era keera nga akakasanvu kokeramu tokayinaamu olabo banaakuddira. Omukazi gwe tugamba nti gwakwagala nnyo. Gwalina byakwagalako. Era ebikera ku makya nga bikyuse tayinza kubeerawo. We biggwawo musanga ayiseemu. Gwe weebuuza njagalako ki? Gw'osinga omanya akaboozi. Mbwe ndowooza. Anti gwe bw'olowooza. Gw'osinga obulungi ye gwe Mr. Uganda.
okusinziira ku kunoonyereza okuliwo gamba okusinziira wagamba juu yaba alina okujjajja tagoli mu kapito we watakwata bulungi bisoba kati gwe ensi gy'ogamba ensi awo nyini wogamba nti mukazi wo omwagala okufa embeera ye mukola ki kati moka yo gyagala nnyo okufa nebakyusaamu tokyusa era embeera we egiramu bweti nsina mbeera era nja gikyusa ngina gikyusa ngivuze nnyo emyaka 2 kakati ate omukazi we yatayagala ogikyuse ayagala ngikyuse ye nati wegikyusa omuva mu ngalo otandika okupaaluuka nina abaleva bagamba nze musajja wa Noah annaye ebimotoka bifamireko ebya kati abo abantu babani tubeerijjako beera kwoyo wa saizi yo leerevuyo gwe gwotenda nti omwagala okufa naawe olinayo bootya boolenoga mwerijjamu omwezi ogwo genda kunziza mu kyalo kati ennaku yo nekuteka kwoyo tava mu bbaala natuka mu bbaala nanywa akakadde kamu kitundu n'ogamba kati embeera agunywedde mu kiro kimu sina mu lunaku kati embeera yo yekusibwa kwoyo gwoga nti omufiirako naye wali abantu of course ekyo kituufu naye waliyo n'omuntu nga muntu wamwagala lwa nsonga si buli omu tyali teri nsonga yinza kakule ogenda n'obuuza abasajja ku mikolo nze mbeera nnyo chairman wa meetings nez'embaga naye wabuuza omusajja nsonga ki ekwanjuza mukazi wo ambeereddewo teri agamba nti mukazi wawe mwagala nnyo ogamba ali wa bbanja onaamwejjeko babitengane mu bitiibwa mukyala wange ono tuyise mu bingi atidde okuswala leka amwejjeko mu biki era guno omwezi aba omukyala ono gwe nani naye mu bwavu omwezi guno aba awasa eno ng'ate neeri gujjaawo owa kati ayagala ono amwejjeko mu biki osooka ono n'amwejjako mu twava naye mu bwavu n'omuta mu bitiibwa oba mutalase mu bitiibwa naye kati mwabajja ku mukolo bamanyi nti ayongera kumwagala kumbala aba muta yamanyi teri asobola kugamba nti mukyala wange ono mwagala okufiira aba yamukoowa nga muli wano naye yejjako bbanja kinaalabika kitya ebigambo abaana bakuze bagende banjogerera ono kamuteere mu bitiibwa teri agamba nti mwagala era abamutaddeko ekisiisira ge naye talina kyakukolayo taba tamwagala nga yakoowa oli okitegeera kati mbeera eyo kola Musitafah kati gwe saba nnyo kati kola booti saba Katonda akuwa essente ogenda kufuna omukazi gweyagala osiire ekiraasi yo webasoba ku mukazi wange anyiiga mangu anti kyegandi ogenda kufuna gwokola ki ate ye abitwala pasono bye tukola kandi kati saba nnyo anti kati kati saba n'obwavu bukwongere ebyebi bwe wayagala nnyo mukazi wo saba oyongere kwavuwala wenyongera okwavuwala nemba ntya anti ye omukazi akwagala we oli mu budde yabba mugongo ate ddiru wezeeyongera ojja kuba totuula ebirowoozo byo mbiganye Musitafah tosobola kubikkiriza wano ndaba byakisirumu naye banno ati kakati bagenda okulabiragala kuga Simon omusajja kiyagala ekituufu noba sirwa nti kati olimenti ogenda sigala nga omugezi oli omu ate buli obeera omu waba waliwo ekikyamu nedda ssebo sikulimba n'abaabuulira enjiri baali batono ne bagenda nga babuulira ensi yonna kati ebyekisiru n'abasiru banabikkiririzaamu kati tugendera ku majority era buli obeera ng'okimanyi nti democracy alina waatakola baba muganye buganyi kukola kyobola nti naawe gambe nti sikoko okukkiriza ebyegamba naye abantu bajja kugamba nti Simon ebyagamba bituufu birimu ensa awo ntosobola gwe kukkiriza era sikkako okukkirize mukwano okitegedde kati ne muno Suuna Ben yembeera gye yakola ki yalimu atuuka ku nnamba yondozanga amanyi ye serebu aliyo ye mulungi aliyo yava mu kyalo nga akati agenza okulaba nga akasente agassewo nga laba abakazi nga labona ate nawe n'akizuula nti omukazi omutuufu alina obba nebbina nga tona alaba ne katebe tatuulako tajjaako weri mu Coca-Cola ambwayo omuntu wange olinamu ssente ngoga nti oyo mukazi agwofunye e Kampala abakazi bagenda onnyiigira gwe abaki abakazi bagenda onnyiigira gwe anti omanye omuwendo gw'obubina obuli mu nsi butono nnyo obugeraageranya n'embaawo eziri mu nsi so
ate guno omulembe gwe sabino sizo n'abakazi balina obubina muganda wange ne tumala tukola olukuŋŋaana lwa conference y'abakazi abaayawula n'abataayawula abatayawula be bangi abataayawula bajjeko gavumenti waliwo balamu benda babakulanga ebitabo muno ekyo simanyi naye nze kimanya bataayawula gavumenti evaako ate ebyo byatandise ddi bw'oba okubasasi ku nnyama tobamalaawo kati yamutadde ate n'omala okikola ng'ogambye nti buli muntu adde gy'asibuka anti wano mu centro wano wo tewali naye bana bawana ennaku zino nawo so bakoze tebatudde misaayi mitabike twerwanyeeko tebatudde kati abo obwanga osalangawo kati Suuna ategedde osalawo bulungi usooka weetegereze kati agenda najja mu kibuga n'alaba Nambwayo n'alaba nga Mbooko era Mbooko n'alyoka yeesiga oyo she's a beautiful lady n'alyoka yeesiga oyo n'omutima omulungi naye ng'omwesiga lwabwava ali munsi etayinza kwesiga oyo mitima mibi bubi bejani egy'abasajja omukazi akubeereddewo akuyambye ate oyagadde omwefuulira ate yeefudde ate Suuna talina bwe yeefuula talina bwe yali yabeererawo mukazi okimanyi nti nno nga tuvudde mu bino ebintu by'olwali abakazi ani abadde mu lwali igwe ebintu bino era abakazi omukazi bw'oba omwagala buli kimu kintu kyakkolera akikolera mu kifaananyi kyabo okwagala kwe kutya nti essaawa zino bwe nkwada essimu ne nkubira mukyala wange ne mugamba omanyi ndi wano mbadde nva mu kibuga badde nzija Matugga nga ngenda kola Musitafah naye nga jjaamu mungi emmotoka yange njirese kavule naye nyamba ogenda ojja ompulidde nti abasirikale bakola ki byonna walekawo byonna byakola adduka agambe emmotoka yaffe tebagikola ki kyokka ffe ate tubasaba obuyambi bwabwe ekyo ffe tetukikola ki yalowooza kanteekemu amaanyi gange n'obudde kubanga ebya munnange byebiki byebyange bito birowoozanga gwe omukazi buli kintu kyakkoleranga manya alina ensonga abakazi abo bategeera taba nga olowooza mba otegeera osobola okuzaa mukazi ng'akusinga otutegeera omuntu gwobeera naye mu kaboozi gwe n'ofuuta ye n'asigala ng'atunula lwaki takusinga kutegeera naye kati obuzibu gwemanyi nti gwe obala naye abala omubala akubala era tugamba nti omukazi nti olwokuba mugonvu nnyo nti ali ku sayidi yo ayinza okuba agonda atuukiriza ebigendererwa bye kyobalabe bakola bakyuka ne batandika obboggola abakazi baboggolera abasajja mu nsi muno ate mwabo batukyankalanye eno kukuba omwe mudde waka mwoza bintu mudde eno n'okuba ekikopo n'oleekaana kino oba okyalaba tv omukazi n'ajjako eswiiki lwakuba mu ddiiro mulimu n'abaana mwenna mugende mwebake naye nga naawe mwoli kati n'osigala nno ng'otabuddwa oba agambye baana bokka naawe bakutwaliddemu ate manyi omukazi ofuga omusajja aba n'ensonga tulagiranga abantu otagula mmere tulagiranga abantu otasasula nju tulaba nga mwagala nnyo abakazi abakadde naye era bw'omwagalanga enju gigende nga munga gw'ogisasula bajja kukuba embooko ate naye yennyini ayinza okukwekubira abakazi abakulu bannaaya anti be balina essente zemwagala kati jjuka kati omuto aba yakola ddi yasobba yasikira gyebiri emu bito naye nga babba baabe bali safaari anti gyebali kkiriza okulagirwa abasema kwe bali wano balina bakazi baabwe be baaleka e Kampala ba myaka 28 kwasa 35 babaayo naye gakkiriza okukola ki akwana abasama abo nabo balina ebbuba buli wamu najjuzaawo kamera emmotoka n'agiteekamu traka bali mwe mulina obuzibu oyagala obeere nga tolina ssente ate nga n'okulagira olagira okufa abyo Katonda tabisobola bikuwa n'osanga n'obuuza ki ekiriwo awo ntulinawo akanyama nti kati nkaliriraako n'oboggola amateeka mugabe Katonda yabakola temuswala n'oboggolere batali wuwo nakwanda omukazi ati naye waafuna ssente atama omanyi nti se omukazi naawe ekyo biba kyegambye bwali emabega kati osandise okudda amagezi kyegambye naawe kennyini mukazi waawe wasaba obeere naye bw'ofuna ssente otama nze mukwano gwange omukazi wakuba musinga ssente yamugamba nnyenyezaamu ekiwato naye ngaekyo so kigamba omusajja bayoza mpale ogamba kiwato ekiwato nno oyinza n'okwebuzabuza n'obanga amuzinyamu obuzinizi nva mu ebyo bali mu buliri naga kati gwe abanyeenya ekiwato
bakisoboka nakyo. Ekyamuddusa nga mugabe kati nkabiramu. Ate bwajja n'emisango bitulaga tosobola byogera nti bagamba ekiro weeba. N'okaluba okufa. N'agamba banna. Ate awo sigenda kutuuka. Omuntu akola ssente z'aba mukambwe ssebo. Luga gwe ziba zaakulema. N'abakazi awo nedda omusajja omulekeramuko. Anti aba yalemwa. Singa kasitolemu okuba mukazi n'amugamba wayenga osirise busirisi kuva we twatandise. Tompa ku omuntu. Tobola omuntu alina ssente, atalina ssente saabina aba mwana. Mwana gwe. Olwo omugagga amukubira essimu n'agaalo kankusindikira abaana. Yanga. Naye nga gwasindika ali myaka aga, amusindika waaga. Akankusindikira abaana abo bakole ki? Naye ekyamazima ssente enkulu nina omusajja gwe nali naye awo n'adde mu restaurant. Kati ndowooza yadde ava ku kkooti e Makindye ye n'adda ku Salama Road. Kati ndowooza ono n'aleka emmotoka ku kkooti e Makindye. Kati ono gwe yalekedde emmotoka ku kkooti e Makindye n'afuna ekiwala ndowooza nga kidda ku Entebbe Road. N'abala nti kati kanvuge ntuke ku Entebbe Road ndropinge kino nsale nzire ku Lwebusaabala ngende wa muki? Ngende wa mukyala. Uw'omugagga agenda otutuuka okunyigira ku mmotoka ye nga maapu emulaga omukulu adda zanna n'amukubira. Emmotoka yange ogitwala wa? Toyita ku stage Namasuba nkulaba kati weta. Anti gamba omuntu olina okuba ne ssente. Yeetaagamu ku ssente. Ssente kola. Awo kyegambye nti bw'oba ne ssente byonna bikyuka. Ennaku zonna bwe nnyina babawunsa. Bakubawunsingako ki? Wasoma manyi omulimu gwa bawunsa? Kuuma. Baali ludda nga bakubba. Anti. Bawunsa. Kyengamba. Dakika mmeka ezo? Ataliso going a person. Dakika mmeka? Bawunsa. Obulabo obulina mu baana tobulina waka. Kyembuuza. I was just saying. Togamba bya kisusuire. Nkugambye nnyina baani? Bawunsa. Era ebintu ngenda kusindika akabidi ababbi balina. Bawunsa babakuba. Kamera yabakwata. Kamera. Bawunsa bagobe kati. Bagobe. Kamera yabakwata. Obateesa obuze ebintu by'ekisiru. Tobuza muntu bintu bya kisiru. Lwaki wafuna bawunsa? Abituvuddewo. Ana esobola okunyonyola. Bawunsa omulimu gukola ki? Kuuma. Olinayo omulala gw'omanyi? Gwa kuuma gwa security. Ekibambeeza nabo. Twabanga ndi mulamu kati senga banziba nange ne banzita. Ndabanga abagenda okukunywa. Nga balya. Nze sigejja. Kanaye kankugambe ki ky'ogambye. Naye tonnafunamu ku ssente. Kyekinemesa okugejja. Ebyo ebyaffe tuli basiiwuufu. Muganda wange. Nze ne bw'onsuza mu bbanka. Bwenti wembeera. Kawuye nkuwe muntu kye yali omutono. Ssente nga etuuse bulungi mu bulamu bwo. Ogejja. Kati Obama tebaziina. Kati gwe ne hamu omusingo obunene ggwe. Omanyi omuli emmere n'ebatuuka. Olina gw'obanja. Omanyi omuntu omwavu wafuna akasente ke akakkana. Naate omugagga abamu n'akaseera ate ayongera kulowooza. Kati gwosobola n'okulya ku ntamu essatu. Tolina puleesa. Emmere yo gira neekola ki? Neekukka. Tolina bintu bye watumizza ku mmeeri, tolina kiki, tolina bijja ku nnyonyi. Bw'ofuna essuwaani ey'akatogo oba kiki, oba kigere ekyo, otuula. Era nga tugenda kutuuka okukola interview ng'ojjira mu makanzu. Ng'oluto lunsusseeko. Anti amapesa gajja okukaabikira ku seeti. Nga ninga mutabani w'obote. Papasuke. Ng'oluto luli eno. Atunudde eno oluto luli eno. Bane mugejja. Akaseeti sike kagezza. Gwe togenda na mu gyimu sayimu. Era kati abakazi baveeko. Olaba balema ffe beesobola.
naye mu ab'embuto kati gwe sente ezo balya zaakakule kati gwe kirina okuba nga jase omusaayi gwe mwe muli banafu gwe kati sente ezo genda tugeseera nga balya zaakakule era nga Musitafah no olaba abantu tusibuka mu musaayi ogw'enjolo ogenda tukanga bakwesooka bwesoosi bambi sayimo andi ezizo nnyangu anti bw'ojja n'otomeza luno olubuto omulimu abali bakola ki bagenda tukanga bakwesooka bwesoosi nze ndowooza Musitafah baga ojja kulowooza nti gwe bafunamu obategeka naye nga ate gwe bali mu kukola ki ye ati wammasayo naye bazirya ate ozijja wala olima lulimbi oba bazirye n'okola endala kale onsanze nawasa nandiga empayo sisitawo gwe abakazi balemafu abatalina mbuto n'omuvaawo nogaa nti bannange tunatandikira yakulemyeko Musitafah nnyo obadde ki okyali mu bano oli muzannyo ofuna bakoowu n'olemererwa nogaa nti banne kaŋŋende Musitafah oli munafu bunafu kaati gwe certificate ye eriwo ow'amaanyi ekyo kyobuuza nayo kya busiru ani azigaba anti kati gwe njagala katupimire gwe ow'amaanyi certificate eri kuba endi consumer kuba omulimu gwonna olina kudda mu ssimu yange nenoonya message zikyalimu omulimu gwonna ng'ogulinamu enkizo otambula ne certificate yo muki baana amaanyi sige gazaala abaana gwe tolina maanyi onalowoozesa abantu kubanga nze atasulangako kumpi ne wooli twagala muntu ajjaga nti Saimo huyo w'amaanyi bajja kujja ku social media mwebali obujulizi bajja bbuwa bagambe nti wanjawo naye fe okulanga oba okomenti nga gamba emyaka 7 emabega olw'obulungi bw'amaka n'aba weekend bajje weekend ali mukyala anti nakenyini obyogera ogirawo oti era kati laba omwana ajjawo n'agamba Saimo mumanyi w'amaanyi tava mu loogi za wano ikira muli ebinnyo abamama mukomentinga ejjukira yeetenda amaanyi tulabe ku busobozi bwe bano bagenda wera ojja balaba ala bakadama talina bajaganza Saimo mumanyi luyongoyongo talinaamu yadde abamwe bajja kukola waati ate munnajja wakanaagambe nedda tali bwati ye wali wajja utajja okwogera akole yasirike nga ntaagingeko era nja kukulaba wali nga naye kana akabonero no kasukasuka obubi okimanyi twajja Museveni n'atwala wano Besigye n'atwala wano DP n'etwala wano tukatayimu ng'obone walone yatwala wano obone ne buggwawo naye kano tukyabuliddwa wajja nako ng'akabonero wabi naye bajja kukomentinga awo teweetenda amaanyi kakulumye naagange tegannumye naye njalayo omuntu ajja kuwa certificate mwebali naye babuvunaanyizibwa Lawrence mukama wayi na certificate serezo balya zakakule kati golozo gwo w'amaanyi gwo wawangula naye bakuwangula oba osasula anewekeje okufa kati gwe mutima gwo olowooza gwo wawangula mbaawo ngamba madde nkise naye ng'ate ekyamazima byonna gwo okendeera ensawo wali abakazi omwe baagala nnyo mmwe kati jjukira naawe omuwa otya erinnya okuswala Saimo banandaba batya nga muwadde 5 bagaba mmeka ennaku zo abakazi bagala baseete meme mukazi osobola okumususa omutwalo kuba abakazi bonna bamalaaya va ku ebyo nedda omanyi lwaki gambayo tyo Saimo omukazi gwe ayenda ku wange agakangende ndabe ku malaaya yange ate nze gwempitamamu abaana bange naye nga dinza omukyala wange tayenda kyegambye obuzibu bwo bakutegeka omanyi musukka oli kati omukazi wali wajja nga bamugambye nti oyo tasoboka najja nga yeetegese ajja nga amweweredde kati naawe bayinza okuba bamugamba kizibu najja nga yeeyakoze owanga aliko akati ng'akutegesa bw'okategula bwe kati ng'eno kantakula bwe kwikwi byonna naawe wonna kutegeka ebyo byonna ajja nakugamba nti noyo baka ku mukazi eno mmanya era ojja otunyumize omukazi wawe munnaye wembeera n'omukazi amanya nange owange wembeera naye amanya ate nasuze wuwo nze mmaye abantu bwe batyo
Era bwe Zamune Simon Katonda ampadde mukisa mpangalidde nnyo mu bantu abasiru. Ebbanga lyonna erisinga. Ati mbamanyi. asiru bakola batya. Ole ensono mute. Ojja kugwa mu ccupa. Mustafa. Naye wasa. Bufumbo bulungi zeka nkide mukyala wange wa. Anti nze buli level gye ntukako mpasa. Oyino Brian isimu ino bamuko ku muntu gwoyita love. Anti kyeganze buli level gye ntukako nkola ki? Bwe mbeera omwavu ewabaawo obwavu. Nze siba ku mukazi. Era nze omukazi ekimunsi byako lwa mbeera omanya nti naawe embeera ekyankutte. Nze abakazi babanga ngoyo olaba sigula. Omanya embeera ekoze eki? Ekyagaanye. Era bwe nyigira eppeesa lyange awole tuba tuvuddewo. Naye gwe ogamba golina gogaago bakusibanga yirizi. Tunaamulaba. Basebe ne banyabo. Bigambo byono. Egwe tekako disikire imaawo. Ndowooza tebiina nnyo makulu temubitwala nga makulu. Byani bitalina makulu. Gwe yogamba ebibyo. Nze byange birina amakulu. Gwe yogera ebibyo. Gambe byange basebe ne banyabo ebyasayimo temubitwala nga eby'amakulu. Bano ba comedy store. Gwe yogera ebigambo byo. Nze byange amabbe twali. Bikazanyirize. Mutuufu. Omukazi asoberawo ng'omukazi yakuloga. Manyira ku kintu omukazi yandoga. Togenda kyebuliza emyaka 10. Gwe osobola kumanya. Era gwe byonna byokola bya bulijjo. Sina bye nnyinza tanga kukola ne ngamba nti nende kabandoga. Tosobola kati awo oli bulungi. Tolina buzibu. Nagawa omukwano mulungi. Ate ng'oyaga onyumirwa omukwano gwe ku mugwagwa. Ayinza okwekola ebitajja. Omukwano nga tukunagwa ku mugwagwa togunyumirwa. Naye ng'oyaga onyumirwa omukwano gwe ku mugwagwa. Alyoke yeekola obusolo olabe. Abusolo tolina buzibu oli bulungi nnyo ne banno. Tolina buzibu. Kuba n'ensawo yo ekusobozesa awo. Tolina ttabbu yonna. Kale eddogo yiteekako n'ensawo yo oli contented nnyo. Olina obuzibu bwonna. Twange uganze simuloge sina buzibu bonna. Basi. Era kali mpe yala kudde buzibu akakola ku mukyala wange. Ate kali kankweyo kino. Kali kola biro omuntu nti muloge. Bwotukanga awaka ng'omusajja oba omukazi nga beeyita mami ne daddy gwe manyirawo nti waliwo eddogo. Ekibiki ntanga mpita daddy nze muyita mami. Basi kati amanyirawo nti waliwo eddogo. Kigamanye ekigambo mami kitegeeza. Ne daddy tokimanyi. Kati byenkuwaddeko. Bwotukanga awaka. Nyaga katuyite daddy. Nyaga tuyite mami omanya waliwo eddogo. Kotandikira ng'okupima. Ina mukyala wako yita daddy. Nawe omuyita mami. Namanya. Netufunayo naku mu wiki ne twambala ebifaanagana. Basi mutungamu n'akatenjitenje awo. Abifikano tubiwa omwana. Ebyo ebintu byammwe abantu abaloge bati oyinza okusanga manya omuntu omuloge ng'alina abaana bangi babanga bwana bwambaata babatungira ebitenje okuva kuno paka eri bajja beegoberera kyataata bajja bwe bati sending order. Jakuwa mma. Ate unadduse. Lange ettaka. Mama mukube ku namba tutugire ettaka. 075 2 34 89 mukubeko poti zonna we ziri Bombo Road ne Mukono kyekyo. Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.